Kaakati omwami ono awasiza single mother ng'alina omwana wa myezi 6. Taata w'omwana ono yabasuulawo ne mu ddwaliro teyajja mukazi ono ng'azaala. Omwami ono mukwasa omukazi ono amukoledde edduuka, amupangisiriza ennyumba ya bisenge 2, maaso n'amuteerayo akaduuka ne ka mobile money. Abasanze ne taata w'omwana eyabasuulawo nga bali mu kukola mukwano mu nnyumba ye gy'apangisa. Omukazi n'asooka ayimirira n'akangabula eddoboozi nga bw'akutte mu mbinabina n'amugamba, taata w'omwana wange mbadde mumiisinga, yali ankola bulungi mu buliri, ffe tubadde tuli mu kkuliriza mwana, tukuza kizadde. Wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Naye abakazi ku nsi ya Katonda lwaki temuyigira mu nsobi zammwe? Kiki kye mwagala mu butuufu? Omwami ono yasanga omukazi ono ng'alina omwana wa myezi 6. Taata w'omwana we yakimanya nti amufunyisizza olubuto, mu biseera by'okulabirira olubuto omusajja teyaliiwo, yabula n'essimu n'aziggyako. Omukyala ono yabonaabona n'olubuto bw'omu bwa nnamunigina ng'ayambibwako bazadde be. Akasana bwe katuuka ak'okuzaala mu ddwaliro yaliyo bw'omu, baganda be baamuliko nga be balinga nga bamuyambako. Baawe nannyini lubuto teyatawaana yadde n'okujja mu ddwaliro okulaba ku mwana gw'azadde, n'okumutuuma erinnya yali mutuumira ku ssimu nga tamulabanga nako, era tabaddeewo mu bulamu bwa mwana we. Omukyala ono bwe yamala okuzaala n'adda ewaka, ewaabwe yanoonya akalimu ng'alina okukola kubanga omwana ono yali alina okwambala pampa, omukazi alina okunywa ku mata, alina okulya ku byenda, n'anoonya akalimu akole. Bwe baamuwa akalimu n'atandika okukola, yabeerayo mpola mpola. Omwami ono yali azze nga kasitoma ku mulimu omukazi ono we yali akola, we yamukwanira. Bw'amukwana baatandika okufuna enkolagana ey'enjawulo. N'ono omwami gwe njogerako essaawa zino, olwo taata w'abaana ye tali nawo, omwana atambudde awezezza emyezi 4, 5, 6, taata w'omwana talabanga ku mwana nga n'erinnya alimutuumira ku ssimu. Omwami ono asanga omukazi ono mu butuufu ng'embeera si nnungi, n'amukwana ne bakyengisa ennamba ne batandika okwogera. Naye omukazi teyakweka mwana, yamugamba nnina omwana wange wa myezi 6. Bwe tuba tuli baakukola nkolagana naawe simanyi oba onanzikiriza okubeera n'omwana wange kubanga ndi nakawere naakazaala. Omwami yamugamba nedda tekirina buzibu, naye nange ndi mufumbo, nina abaana, nina n'omukyala ewaka, naye osobola okubeera mukyala wange bw'oba tokirinaamuko buzibu. Nja kusobola okukukolera kyonna ky'oyagala, nkufunire w'obeera, nkuterewo ne bizinensi, ojja kumbulira bizinensi gy'oyagala. Awo omukyala ng'agamba tekirina buzibu, sikyesinga okwagala kwe kufuna omuntu asobola okundabirira n'omwana wange. Munnange ng'enkolagana yeeyongera wakati w'abaana ababiri. Omwami kyava agamba omukyala ono, noonya ennyumba w'ogenda okutandika okubeera. Bano abakozesa osobola okugira ng'ovuddewo, nze nja kukutuuza, ojja kumbulira ki ky'oyagala okukola, nja kikuteerawo. Omukazi ng'anoonya nnyumba. Ennyumba gye yafuna ennyumba nga ya double room. Omwami kyava amubuuza, mu mirimu gy'oyagala okukola oyagala kukola mulimu ki? Omukyala yamugamba, njagala kukola dduuka, naye edduuka eryo lye njagala okukola njagala ntekewo ka mobile money, naye ate edduuka eryo liyinza okunsumbuwasumbuwamu. Ekintu kye nsinga okutegeera ennyo okukola bye bintu by'enviiri. Ntegera nnyo ebintu by'enviiri, eby'okusiba enviiri, saaluuni bwe bityo. Omwami n'amugamba, kale. Kati n'amugamba, noonya ennyumba ng'eri ku kkubo, ng'okimanyi nti osobola okuteekawo saaluuni n'otunda ebiviiri, nga ne bw'osiba n'abakazi enviiri otekewo ne ka mobile money. Era omukazi n'anoonya ennyumba n'agifuna. Omusajja n'amukolera saaluuni n'agiteekamu mu ruumu, mobile money nayo n'agimuteerawo. Kati nga mu maaso omukazi gy'akolera emirimu, emabega gy'asula n'omwana, naye ng'omusajja mufumbo, nga wanajja n'abalambulako n'abalabako ne bahavingamu good time. Omwami n'amaana n'agenda ewa famire ye eri gy'abeera kubanga yamugamba mufumbo. Ng'obulamu butambula mpola mpola.
Kati omukyala ajja akola embeera oyo etandise okukyuka, omwana atandise okukulirira, awezezza omwaka. Omwana mu kuweza omwaka, omukazi ono atandika okukyuka. Atandise okunoonya taata w'omwana. Omukazi kennyini nnyini ye yeenoonyereza taata w'omwana we. Bw'amumiisinga ayagala kumulabako, ng'amukubira ssimu, batandika okwogera ne taata w'omwana. Ono gw'alina essaawa zino talina kyamanyi, amukoledde buli kimu. Oli taata w'omwana yabasuulawo ne mu ddwaliro teyaliyo ng'omukazi ono azaala. Kyokka omukyala ono gw'ali mu kunoonya. Bw'awulira amumiisinga, ayagala omusajja akole ki? Alabe ku mwana we. Omusajja gw'agamba alabe ku mwana we, ye omusajja si byaliko. Munnange nga omukyala atandika kunoonya taata w'omwana nga kyaddaaki amaliriza akola ki? Ng'amaliriza amufuna. Nga batandika okwogera. Ekyavaamu nga bagamba bamiitinge. Omukyala ne taata w'omwana nga bamiitinga nga basinika amannyo, baseka buli kimu. Ye miitingi eyasooka, tebalina kye baakola. Ogwaddako omulundi omulala, omukazi ono ng'akubira taata w'omwana essimu ng'amugamba jangu ondabeko Keene ewaka. Ono tasisula naye. Nze wano wensula, maaso nkolerayo, emabega gye nsula. Bwe kiba kisoboka jangu okole ki? Jangu ondabeko. Omukyala nga yeeyitira taata wa mwana. Ono omwami amulabirira, amukoledde buli kimu, talina kyamanyi. Ssebo nga taata w'omwana ajja bulungi nnyo ew'omukazi nga asulana mu nnyumba. Baasula basima mafuta nga beekuba amagengere nga banyumirwa mukwano beenyumirwa. Ndowooza ng'omukyala yejjukanya bannange. Wansuulawo, ati saakusuulawo, ati nga bw'omanyi abasajja bwe balimba. Baasula bali mu mukwano omungi era omuyitirivu. Amukolera bino byonna era apangisa ennyumba eno, talina kyamanyi. Ennyumba eno agipangisa emitwalo 35. Ono ayise eyali taata w'omwana we gw'abadde amaze emyaka ng'ebiri nga tamulaba. Bali mu kukola mukwano mu nnyumba omusajja omulala gy'apangisa. Mu bizinensi omusajja omulala gye yamukolerawo. Olw'okuba omukazi embeera ekyuseemu, atandise okufuna ku ki? Atandise okufunamu 1,500,000. Munnange oyo taata w'omwana ng'asima mafuta. Kati omwami ono ng'agenda okulaba omukazi ono mu butuufu atandise okukyuka, akola ebintu ebitategeerekeka. Akukuta ku ssimu naye nga tamanyi ani gw'akukuta naye. Kyava atandika okumulinnya kagere. Omukazi ono engeri gy'alina essimu ennyingi, jjukira alina essimu eya mobile money gy'akolerako ssente. Alina essimu ennene, alina akasimu akalala. Kati nga eno essimu ennene y'erimu ebyama ye n'ono taata w'omwana. Omwami ono baawe kati essaawa eno ng'agenda asooberera ssimu ya mukyala we ng'agitwala. Bw'agitwala yali mu paasiwaadi, naye nga paasiwaadi eno agimanyi, ng'alyoka agiggyamu. Agenda okukebera mu mesegi z'omukazi nga zirimu kwewaana kwokka wakati we ne yali taata w'omwana, kubanga yali yamumunyumizaako nga buli kimu akimanyi ku nsonga y'omusajja oli. Nga wandekawo, omusajja nga yeetonda, ati munnange nsonyiwa, ererererere. Kati obusiru bw'abakazi basiruwala mangu. Abakazi basiruwa mangu, kyekirwaki babonaabona nnyo kwesiruwaza. Tebasalawo kintu ki kibakolera na kitabakolera. Omusajja byonna ng'abimanya. Bw'abimanya ng'era balina olunaku lwe bateesezza okubeera bonna. Kubanga omukazi yali tasobola kugenda wa musajja oli, ndowooza taata w'omwana ali talina, ndowooza obanga n'alinayo omukazi omulala, obanga muyaaye buyaaye simanyi. Naye ng'omukazi ono anyumirwa nnyo oli yali taata w'omwana okujja ne bakolera omukwano mu nnyumba ono omusajja mwasula. Olaba ejjoogo ndowooza. Omusajja akupangisiriza ennyumba, akusanze obonaabona n'akaana, tolina kyakulya, tolina kyoli, akutadde mu mbeera ennungi, ate otandise okukola eby'ekisiru. Oli gw'okolerako eby'ekisiru talina kyayinza kukola yadde n'ekimu. Kekuba okugulira omwana ekikopo ky'amata kya 10 tasobola kikugulira. Bateesa okusisinkana omukyala ne taata w'omwana. Omwami ono buli kimu akiraba, yasirika, talina kye yamugamba.
bw'amaliriza ng'olwo agamba mukazi we nti ŋŋenda kugendako kisafaali eyo nennyinza okumalayo ndowooza wiikisi nga 2 oba 1 kinaasinzira emirimu gye ŋŋenda okusangayo naye mukuuma bulungi nnyo ewaka. Omukyala ng'amanya kati omusajja yamugamba ebigambo ebyo ng'apiima ennaku z'omwezi ze bagambye okumiitingirako n'olunaku. Omukyala amanye nti omusajja agenze oli taata w'omwana ajje asiibe nga mu nnyumba nga beenyiwa amagengere. Munnange nga omusajja asiibula mukazi ng'omusajja alaga agenze. Olunaku lwe lutuuka nga taata w'omwana aleeta obupale abuwuzumya abuleeta ono omukazi gy'asula nga babeera bonna ekiro. Babeera bali bonna ng'omwami akomawo nannyini nnyumba agipangisa. Jjukira bino byonna byonna weebiri omwami ono talina mwana mu mukazi ono tannamuzaalamu naye amulabirira ye n'omwana we yamukolera bizinensi tamulinaamu mwana. Omwami ye alina famire ye mufumba eri naye omukazi akimanyi ono amulabirira mukazi we yamusanga n'amuwasa n'omwana we yabasanga mu nnyumba bonna ne taata w'omwana. Kyava agamba omukazi ono bulijjo ye taata w'omwana gw'oleeta mu nnyumba eno gye mpangisa. Kati omukazi ssebo okumanya amanyira ng'alina ekikonfide ky'amaanyi y'ono. Bulijjo kwegamba omusajja ono omuleeta mu nnyumba yange ne mukola bye mulina okukola. Omukazi nga yafunamukko ku mampaati ate munaye talinaamu 10. Ennyumba tebagimusasulira. Bizinensi talina eya mobile money n'eya saalooni tatunda ebiviiri. Munnange ng'omukazi alyoka akwata mu mbinabina ng'agamba omusajja ono amupangisiriza ennyumba bbaawe kati. Ng'amugamba taata w'omwana wange ono ffe tubadde tukuza mwana. Omusajja ono yali ankola bulungi nnyo mu buliri mu kisenge eyo mbadde mmumiisinga. Era mbadde mmuyita ne tubaako ne kye twekolera. Sirina nnyo musango gwe mba nkoze era olumu mmuyita n'alaba ne ku mwana we. Omwami n'amugamba byonna byonna tebyandibaddeko na buzibu naye yeno engeri gy'olina okunsasulamu ku bintu bye nkukoledde. Omusajja ono yakulekawo byonna byonna bye yakuyisaamu obimanyi ng'omukazi alina kyakyajjukira nga talina n'ekimu kyajjukira yadde n'eki ku bintu omusajja oli taata w'omwana bye yamuyisaamu nga talina kyajjukira. Omwami ono bbaawo omupya n'abimujjukiza n'amugamba naye nze sikulinaako buzibu oli waddembe okubeera ne taata w'omwana wo wabula togenda kubeera mu bintu byange na bbaawo. Bw'aba awulira ng'akwagala nze sikulinaako buzibu. First of all nze okukuwasa ninga engeri eyakuyamba nakusanga tolina ky'olina nga n'omwana muyala nga tolina adde n'ebitaano ebigula amata ne nkuteeka mu bulamu at least ko obuli kalekaleko ng'osobola okubaamu n'omutwalo n'ogulira omwana wo amata n'olya kanyama n'obulamu ne butambula. Naye bw'oba ng'osazeewo okuddiŋŋana na musajja ono atalina kye yakkolera eyakuleka ne mu ddwaliro n'omwana erinnya alikutuumira ku ssimu ŋŋenda kuleka obeere ne bbaawo wabula ennyumba yange ogenda kugifuluma gwe n'omwana wo. Era n'agamba omwami kwata mukazi wo mutambule mugende mbaleka wabweru. Omukazi n'atandika okkaaba ate lwaki otufulumya era ffe tuleke nze ennyumba nsobola okugyesasulira. Nina owulire ng'omukazi byanyumya bwe ennyumba nsobola okugyesasulira gweoba tokyagala kugisasulira nsobola okugyesasulira kasita ndi mu kkola. N'amugamba ebintu by'okola gwe wabyeteerawo nze nabikuterawo zaali ssente zange ennyumba mbadde ngikusasulira kati fuluma ogende otandike obulamu obupya. Omusajja ono nga bwe nakukolera bino akkolera ebirala. Tolina ky'ofulumya tolina ky'otwala jjamu ngoye zo zokka n'amasimu ge naggulira ga mobile money wano woba ogateeka wano woba ogateeka. Ng'omukazi alina kyanyumya ng'omusajja mukambwe olwo taata w'omwana ali wali eri akotose ettwe yamugamba todduka togenda njagala obeerewo buli kimu kiwulirize nga nkigamba omukazi ono mukazi wo. N'abafulumya bonna basatu omukazi omwana waabwe ne bbaawe taata w'omwana n'abafulumya naggalawo ennyumba ye
n'ateekako kufulu bbiri bbiri ze yateekako n'atambula n'agenda. Omukazi amukubira amasimu amugamba nsonyiwa taata, sitaani ye yankema saamanya. Taata w'omwana ndowooza bwe yamanya nti kalabaayi ate obuvunaanyizibwa bugenda kuyitirira ate teyabula bubuzi. Nze nange namugambye omwami ono ne mugamba owange abakazi bwe bati abasirusiru obaleka ne babonaabona. Ekisooka tomulinaamu mwana, tomulinaamu yadde n'ekintu kyonna, muleke agende aboneebone. Omukazi akuba amasimu yeetonda olwetonda katono omukazi bamusonyiwe. Nsonyiwa bwakuba amaviivi, nsonyiwa awa ne maama w'essimu bakubire omusajja bamwetondere. Kaakati bw'obanga ggwe musajja ng'oli mu mbeera eno, omukazi ono oyinza mumukolera ki? Era bw'obanga ggwe mukazi muno ono oyinza muwa magezi ki? CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera, mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi, mweraba. Peace and love.